events omusajja atamala yogera naye kano mukayise wompola katuuke ku State House, katuuke ku bitongole by'okwerinda, katuuke ku all security agencies. President Museveni ne government yo ekyabadde nsookera ddala okusaasira jjajja waffe ow'ekika ky'endiga gwe baakubya amasasi emisana tukunga aweteewe Katonda yasalawo okufa yaleeta twafiire Mukama Katonda yatudde eriye. That's why nsaasira abantu ebintu by'ensi bwe bimalamu gwe n'olowooza nti oli waggulu okusinga abalala nti ensi ffenna buli omu alina ekkatala lye wadde Katonda yatugekera enfa ya njawulo. Nnyinza okufa amasasi, nnyinza okufa accident, abamu bafa siriimu, abamu bafa enfa ey'enjawulo. Naye President Museveni ndowooza wafunye lesson ti bannayuganda batuuse ku level okubanga tekyatya mundu. Akakabonero abantu ke baakulaze tebaakalaze nti bataasizza jjajja Florida yabadde amazaafu bakulaze nti enough is enough, abantu bakooye. Njagala muzuukuke mufune ekyokuyiga nti abantu tebakyatya kufa. Security ebalemye okukola kati abantu bagenda kwekolera security eyaabwe. Omanyi kye kitegeeza basa abantu batandise okwekyawa buli omwana atera kwagala kufa. Basa abantu eri ripooti n'emu erabika bannayuganda batuuse ku erinyigirizibwa n'oba ng'olina emmundu 10 bakulumbanga wooli kikulaga sigino ki nti eggwanga likulemye okufuga, security ekulemye okutereeza, buli lunaku batta abantu, teri ripooti efuluma, emmundu ziyingira mu ggwanga nga bwe zaagala, zifuluma nga bwe zaagala. Zinalina Igipiro ne bagamba nti ekintu ekisinza okuleeta ebizibu mu ggwanga basirikale kubanga bafuna ssente entono. Omusirikale bw'omusanga nga abaana be bali waka ayinza okupangisa omuntu emmundu, obutemu ne bweyongera. Tuganya okutunulira ku welfare y'ebitongole y'abasirikale, tuganya okutunulira welfare y'abasomesa, tuganya okutunulira welfare y'abasawo. Ogenda emulago okujjanjaba, omusawo asooka kulowooza kyakulya nga tannakwata ku muntu afa. Tuganya okutunulira welfare y'ebitongole. IGP tebalina solution eri wa muntu omu President Museveni. Kakati no it's high time bannayuganda batandise okwezuukukira. Ekintu ekyo no kyabulayo mukirabanga eky'omuzannyo. Naye okubanga omuntu tebakyatya kugoba abantu balina mundu, we batyo bajja okugoba ne mundu zo. Bannayuganda bakolaga sigiro nti naye bajja kugoba nga bagobya ababbi abo. Kuba ebintu bikulemye okututereeza totale. Abantu ennaku egenda n'ebaluma. Abaana bonna bali waka batuddaga Katonda mu ggulu. Omuntu asobola kulaba mwana we ng'ali waka ate ne muteekako ejjoogo ly'ettemu. Security de muliganya okuggwa mu Uganda tutambulira kutebuuke. Fe abalina Mukama Katonda ffeka Katonda yatukuuma. Omuntu wande ba bodyguard bakutta. Ba bodyguard tebakyalina makulu. Kitegeeza nti eggwanga lyetaaga okufuna enkyukakyuka eyo okubanga ya muggundu eri abantu basekinomu abayi wansi beeterereza eggwanga lyabwe. Sigeno gye bakoze gyerungujja fayini bagobya abatemu b'emmundu naye baadde bakulaga nti enough is enough, tetukyatya mundu na masasi. Goloza sigino bagiraze babbi, sigino bagikulaze nti anytime noba n'emmundu netiya gasi n'amasasi abantu beekyaye. Naye beekyaye lwaki? Poor service delivery. Tulimbye oluyimba lwa service delivery lukulemye okukola. Tugambe yongeza abasirikale emisaala, yongeza abamagye emisaala, oganyo kikola. Kyokka ogamba ssente teziriiwo, owulira nti famire emu eba n'obuwumbi nga 15. Famire emu n'oba n'obuwumbi nga 2 mu nnyumba. Enguzi eganye okulwanyisibwa mu Uganda. Kati weesibye mu ntebe eyo bajja kutwala nga batuta ababbi beerungujja abassa omutaka waffe. Nti bino tubyogera abantu bavudde mu kwogera beekyaye. Abasirikale banyiivu, abasomesa banyiivu, abanaku banyiivu, emisolo mu basuubuzi giringa emisolo, tebalina gye baddukira. Buli omu mu Uganda akola kikye, eggwanga likuvudde mu mikono, walonda biminisita wabironda, buli minisita kyolonda okigamba genda olye tokolera banaku. N'osanga kiminisita nga kiringa kikatonda. Biminisita ne bitamanya nti bwe tugaana okukolera bano abantu ba wansi bajja kwetaana ffe batwale nga ababbi beerungujja. N'osanga gu prime minister nga gusuuza bisikaati kuzunga buzunzi nga tebayambye mu nnaku etuluma. Tosobola kukubira kiminisita ne kikwata simu ne kiyamba banaku. Bibeera mu bikabangali. Osanga bisipiika bideputy speaker byonna bibeera mu kabangali kweraga bwerazi. Ne bw'okimiiti kano gaane tugende tubeeko abakadde betuyamba. Bano gurupu eno yagala kugogana commissioner wa revenue gisayira ku musolo. Ebyamaguzi bayabijje musuzize mikono mulowooza obubundu abantu bakyabutya. Mulowooza obubundu abantu bakyabutya. Jjo mwalabyeko ate ekijja mu maaso kinene. Bwe muba temusobola kuzuuka ne muyigira mu sigino biminisita byonna byolonda tebirina makulu.
Babilonda kwera gabutakwata masimu kudulira banaku. Choka bagamba muve mu ntebe muganiddemu ennaku eruma abantu. Abana 88% tibasoma. Ministry of Education singa yavayo da nekole teka twagala mwana waka. Buli mwana agende kusomero tujja sente bajesa sura mpola. Nemwe munyumira nyoko wanga abamwe basomera South Africa mu America. Ababanda ku nga nemitwale ebire jigitwa tola kusomero jibuze. Nemugano okola policies eziyamba abana babanda ku kusoma. Kati abana basigadde wake bajja okuvaamu obutemu. Abana basigadde wake bajja okuvaamu obubbi. Wetogera ebintu bino mutuyita basiro lokwa muri comfortable. Na yensi wera ganzi bufena tugenda jifiirwa. Mwabayina obubundu abayina obusente mujja kuleka obusente bamwe mumanyira ku bantu muganya okukakana eryensi muganya okumanya nti neggwanga lyaffe ffenna muganya okumanya nti ne Uganda mwagisanga omujjagireka bobote bagireka muganya okuyigira mu mistakes zammwe boleta bifisherman tebina kye bikoze government bweri eri stagnant yakona yetaga kuvaako Museveni atoyina emputo yagala obuyinza nekwe kenyito tokyalina security mu mikono tokyalina ministry ne mu mikono tokyalina kyosobola agakatona mu gutulira obusungu abantu abamu tusaba ndugamba batu wetu gadi tuve mu Uganda ensi eganya okutereera ensi mulinga gye mwasuubula naye Katonda alina sigino gy'abalaga nti time etuuse nga abantu bakyatya mundu kuba muganyi bona abakozi ba government bonna beesuliro gannagamba osanga bamu nabamu abalina omutima gw'eggwanga obusiru bwabyo ne bitamanya nti eggwanga bwe litereera nebyo bijja kutereera biri esente zaabwe ze bibbye emirembe n'ebyo bisiru bibba byokka birya byokka abanaku bibalabanga abatali bantu birowooza kutulugunya na kuwamba bantu kusiba abantu ye solution abanaku bafa obwavu gosobola ku Museveni singa abana we batasoma singa osobola okwogera singa toweeyo kyagwe ku buyaye bwayi orawo agenda mu nsiku nga babbye bululu bwa semogere singa abana bo tebasoma President Museveni nga baba na Uganda singa bakwata ebintu bya revenue n'ebiganira singa goli kirere singa fa abantu ba wansi singa gwata ina sente mu nsawo kuba maka fano yoga meza Museveni engeri gyenjagala mu obuyinza singa sibadde president nga nange nsabiriza nga nange nnonya kyakulya nga nange nnonya school fees gwe yandibadde yakola education policy tetukiriza mwana yena kusigala ku kyalo bagende mu masomero ga UPE abazadde bajja kunonya bwerere sente okubula mu private school temulina kusuka sente bweziti gwe toyina olukusa sababu kadde buna muzadde bukadde buna bujje wanga asomesa mwana kati bino mbyogeranga moyo gwa ggwanga Uganda etuse ku level bleeding ng'ekooye ennaku efuuse ennaku omuntu agamba kangende magombe mpumulireko eyo okusinga okubeera mu Uganda bino tubyogeranga bannansi nafe abajja okufa ensi tugireke namwe mugenda kufa mubbe obubundu bwammwe abantu bagenda babumanyiira muganya okukola security bannansi bajja kwekolera security ne mutulira lipooti z'abantu bonna temuvangayo security singa yavaira negamba eyatta kaweesa yoono eyatta abiriga yoono eyatta kirumira yoono eyatta meja kigundu yoono abantu bonna bafa bufi muziize mikono temulina reports nemutamanya nti emundu zingira mu ggwanga mwe bazirinako obuyinza nemuta strengthening borders emundu zingira zitya mu Uganda kwegamba bwala abagenyi benfunye kambireke video wano